Oli ku Bokati TV. Kwagala nnyo sweeti n'amata wakibeibe kwagala nnyo sweeti na kito wakibeibe kwaniza ku Bokati TV zesula senyo nga tempo zikukwera nga kuwa story no lunaku lwaleero lunaku lwabadde lwajjo omukyala Precious Remy Nakito simbadde simanyi n'omwana ono na wange abeera mwannyinaze abeera ng'amuka gwe weddira nnyonyi abeera mwannyinaze nze nina bannyinaze nga beddiranga Precious Remy mwana akola ku Spark TV akola program ya Live Wire bw'atyo mwana watu bamutaddeko akaweta ka engagement omukulu Birigi Binojjo yavudde mu America eyo najja n'agamba omwana okamusibeko akaweta n'akamuteekako pa omukyala nnono alina omugagga eyo gali gigambibwa mbu yamuzaalamu omwana ne bavaawo bubi nnyo naye ndowooza naye agabe sijja kudda mu buno obulenzi bulunkulubuse bwani nina kuzzaawo maali nsajja maali ngagga otegedde lwaki nyingire n'akayimba ka sweeti n'amata anti abayimbi ababaddewo ku mukolo ogwo kwabaddeko Mick Wine kwabaddeko Aziza Zioni nekubeerako n'abantu abalala bamwerekeddeko bakwano be ndowooza Mick Wine ono mukwano nnyo gwa mwami kuba abakyala bano tubakakatyako bukakatisi abayimbi naye Mick Wine saategedde lwaki ate ebyuma teyayimbidde ku byuma kubanga obuyimba ngenda bubatere wano eno yayimbye akapera n'Azizi ne bayimba akapera abaana baaganye obba wa muzindaalo sawundi yafudde abaffe kiki waliwo yalinye mu byuma bya Remy katubibawe kati mwabawoza it will end in tears kibasaze mukiveeko it will not end in tears mwoyi mwagala nnyo okubeera nga muyingirira ebintu yanamwe it will end in tears mama it will end in tears till when abantu tebafumbirweko kubanga bati okubeera nga byendinga in tears waliwo gye bita ending in tears eno waliwo abantu nga bo beyagalidde ddala akabanga akawera nga kapo zaabwe weeziri bakaaba ne baddingana ne bakaaba ne baddingana tulina Bebe Cool ne Zuwena tulina Daniela tulina Mwami Kyagulanyi omukulu Geoffrey Lutaaya ani awo bambi Nemisa Kisemakula Nemisa Kisemakula naye aludde ne Nakaayiwe simuulyamu mizoozo bano talina buzibu bwonna Haji Aruna yatagala kuba alina ensolo nnyingi nnyo era nga bwomanyi Haji bw'abeera ne bw'atyo omwana muwala Precious Remy bw'atyo bambi yafunye omusajja wamuteekako akaweta bayambadde ennyambala nga ya papo okugamba ya kitiini nnyo ate nno kabadde nga ka surprise manye abantu bakola obubaga kati buno proposal obwa nga bu surprise agamba yambalako tugenda wano eno tukolewe tuti mwalayo omusajja yambadde kapapo ke n'omukyala yambadde kapapo ke ne bagamba kakati tukole ki twolekere agenda okutuuka eri nga babitimbi mbadde mubiraba mu baby shower mwala abana basajja waliwo omusajja akola ku Daily Monitor eyo ya proposingira wansi awo nga ku Africana mu round about wakati bingi ebize bibaawo abantu bakoze abantu balina laavu nze ngenda nenda abawala badda kuno ku Facebook ne bavuma abasajja bula ne balakulagira ddala nti tekyaliyo muwala alina laavu tekyaliyo omusajja alina laavu naye togenda okulaba enki abasajja bakoze kintu kyakoze mu butuufu ngolabira ddala laavu ekyaliyo abasajja balina laavu bakyaliyo abakazi balina laavu baba existinga gye bali nakugamba nti oyo omukyala embaga gyakoze omusajja embaga gyakoze oba okwanjula mukazi ye yeetaddemu ssente ye yeewasiza omusajja azze butuula butuuzi mu ntebe
eyo gye bayita laavu. Omusajja ngaze kutula butuzi mu ntebe naye ng'omukazi yawasiza buli kimu ku facilitation finance byonna kamasi omusajja yataddemu oba nfuna. Abasajja gye bali abalina laavu era nga naye asobola okugamba n'akwata BMW n'akwata Hammer n'akwata emmotoka ey'ebbeeyi n'agiwa omukyala n'agiwa omusajja. Kati muleme kuddaawo kuwoza abasajja era lelele laavu abagirina bakyaliyo. Kati mwabaakowakowa bwe baatomeza dda muli like 10% 90% laavu bakyagirina okusinza ku research gye nkoze nga nze professor wa laavu. Research nga bwe njikoze nze professor wa laavu abalina laavu bakyaliyo. Omusajja asobola okuwasa munne, omusajja asobola okuwasa manya mukyala we. Mbadde mbitabu dalagera kubanza emiggo. Mbadde ntegeeza omusajja asobola okuwasa mukyala we bulungi nnyo n'amwagala n'amukolera embaga ya over bukadde na bukadde. Kati muddawo ne mugamba yaloze yakoze bwati. Abasajja abalina laavu bakyaliyo n'abakyala abalina laavu gye bali. Kati mwe ba social media in-laws na bikimu ne bikulowoozesa nti laavu existinga bintu byakwekuba mu kkene bintu byakwekuula bintu byakukola bitya. Abalina laavu mu all levels. Waliyo oli ng'alina laavu ye nga babagenda wali eri mu kugira mu kwekoona bw'alugira bw'ati oli n'amusiibuza eky'omutwalo. Eyo laavu gyeri. Oli n'asiibuza munne ekyebiri, oli n'asiibuza munne eky'ekkumi, oli n'amusiibuza akakadde. Oba kitegeera kati laavu eri mu levels zonna. Ne mugenda ne mulowoozesa abantu nti kati laavu weetuuse eri mu level ya bukadde, level ya biki. Tunuulidde akabaga kano tekabadde nnyo expensive okusinziira ku kirasi y'omuwala bambi. Muwala wa mawulire ali mu limelight. Kugamba status ye ezitowa. Naye tebakoze nnyo kabaga nti kalayisi ate tebakoze kawaga kakujanjawaza nnyo. So nga ate omwami okusinziira ku bimwogerwako kigambibwa alina akasente ke era nkuba kyeyo. Era nkuba kyeyo. Ana bajja kuŋŋamba mbu ate tabeeranga nkuba kyeyo wa mwanyinaze nakazibwe. Mwanyinaze nakazibwe. Si nkuba kyeyo ng'owooli. Muleke kubeera nga munvuga munziza left right center. So byebyo ebiriwo. Precious Remy kati ndowooza gwe batunuulidde nnyo ndowooza kati yentaate munne gwakola nayo. Maye abantu bano balina akajanja. Olaba nga munne akoze kati nga naye bateeka kupulira kusa nti munne yagize kati gwogira ddi. Isufu yawasiza kati gwowasa ddi embaga abaffe. Bintu bya mitendera. Peegi yange batalina bikulwa sijja gibikula Katonda yalina gibikula. Sigenda jimu bikulira. Otegedde mundeke peegi yange mala okubikulwa nange mpase. Otherwise mumujja kulowooza nti fena tugenda kukola olw'okuba gundi akoze nange kankole. Aziza Zion mwebale kutukiikirira. Mickey Wine ye mufumbo. Mbadde nagamba bakiikiridde ffe abawulu. Mickey Wine yayanjudde ye. Kirya kigadde. Bakumusajja wasa omuyindi. Batugamba nga abayindi tebabawasa. Muyindi takusobola kuwa muwala we. Nitwala by'omusajja nga muyindi yawaayo muwala we. Otegedde. Ndowooza tufuzinge bwe tutyo. Abasajja batuwa bawala baabwe naffe tubawa abaffe. Tulimiraawo okubeerawo nga batusosola. Naye nga tukugamba nti congratulations. Obeerebera congratulations. Oba ebigambo ebyo nabyo bitubuzaabuza. Pronunciation yaabyo. Munterezeemu awo comment section. Nzikiriza okuwabulwa. Nzikiriza okuwabulwa. Ngeri wali muntereze mu comment section. Congratulations oba congratulations. Naye ng'embuzi ey'omulembe ogisanga Kabuzi restaurant wali ebwayise bakuwa embuzi enjoke ensiike ate gattako mpozi n'eri steamed oba enfumbe mpozi ebwayise emabegaawo mu Cas Club Taxi Park empya gye baakaggulawo eya Ssemmango ojja kubeera mpozi ng'ate ofuna bulungi nnyo. Ebufulaya ndowooza mu bulabe nga buyitawo awo wansi okusobola okubeera nga bakolera delivery. Gwe atazze ku kifo kubeera mpozi ng'ate oliiraawo. Kale sijja kubeera mpozi ng'ate nsukka wano mbasaba okubeera okulungi ennyo ate mubeere bulungi mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli. Bokati TV